tima wano lwapu basinkana abakulu ba police balaga nti boogera bulungi ne batuuka ne ku nzikiriziganya era nga balaga nti bye babagambye okugoberera bye banaasobola ne bye bataasobole ne balaga n'ebifo era pulezidenti waffe ne basasula n'ebifo era namala n'ateekayo naki ne post ekifo nga kisasuddwa ne rediyo zennyini bazisasula ekitalina mu mateeka ekitakkirizibwa kwegamba okunyigirizibwa okutuliko ate kw'amaanyi ne balaga nti bamaze osasula ate naluka ne babagaana tegeeza ekintu kino bakikola kagenderera ate banaatukola kifa abafuga fe abali mu buyinza banaatukola kika tubalinde bamale osasula bonoone ssente then tulyoke tubagaane kulwokuba baline emmundu naye abantu abo banaakomya ddi ejjoogo n'akamanyiro ako kamanyiro kennyininyini naye abantu bano basaana bafe bubi basaana bafe bubi basaana bafe bubi basaana bafe bubi abantu abajiridde mu takisi ejinta kale senga eyo family ya Museveni yajiriddemu oba abo abasirikale ne bajiira omu abo abamaje kisaana kisi kirungi kusabira muntu ne kisaana ne bajiira omwe batyo nga abantu bajiridde obwerere nga tebalina na musamba ne mulinda abantu bamala osasula tekikirizibwa rediyo omuntu wagenda kugira tekikirizibwa kusasulwa naye bagoberera amateeka okwagala okubalemesa abo ne basalamuka katusasulenga akiri emabega wakyo kyonna tewali amanyi buli kimu kyonna kyonna bamaze okukisasula balaze nti basasudde nga temulyoka muvaayo nga mulyoka muleeta amateeka agamu abalala bo nga tebabagaana wano muwozi basomba abantu okuva wane babakunganya bo nga tebabagaana nga baga nti watemujja kolerawo lwaki banyigiriza abantu tuuka kuba senga bakimanyi nti abantu babakoowa abantu senga ate nabo ennyininyini bakimanyi nti abantu babakoowa bakimanyi akakundi kaabo bonna bakimanyi nti abantu babakoowa kobo kabasalengawo okukozesa emmundu kabasalengawo okukwata ebitongole byonna ebikuumaddembe babyezze bamanyi nti bibakuumirako naye era abantu ne batalaba bintu mbeera ng'eyo ne batalaba kunyigirizibwa ng'okwo senga badde muwozi nga yagenza awantu awo wandibaddewo okuteteganyizibwa kwonna bandiye ebimotoka ebyo byonna bandiye abamagye abo bonna wabula tewaliwo kintu kisinga babagambirewo nti temusasulaawo nti babagambirewo bagambe nti eyo ebibeera ebifo bye mwayogeddeko ebisaawo temubisasula at least baleme osasulira obwerere ne ssente empitirivu ezifiiridde mu bintu ebyo nga tebabikozesa ebintu byonna bye bakola biraga bulazi nti ne muwooza abantu bonna be babeera nabo abo mu bisaawe kati baliko beeyoleka lwatu nti bannanga abantu tusomba basombe tuteekamu ssente mu kigambo ky'okubasomba n'okubagulirira n'okubafumbira ebyokulya byekati bennyini ye baliko beeyanika nga bo ko tusobola okuŋŋa nti muwozi wabanga ayagala mu bantu era nga mu bisaawe byonna bye bakuba babeera abantu bajjuvu babembedde ate ono ye omulala ate ye ne mumugaana kati mwandigambidde nti oli abeera n'abantu alina abamwagala nono abeera n'abantu alina abamwagala kati bonna tubaleke obulidde naye era nammwe muliko mutulagira ddala nti abantu bammwe musomba basomba olw'okulya wabula olemwa Uganda oba esaanamu bbomu ndowooza erabika Uganda esaanamu bbomu abantu ffenna tufe tuzikirire tuggwewo libikibwako akasubi yalizaala abalala ne bakola ensi nze kye nsobola obbagamba naye banaakola batya naye banaakola naye banaateekawo embeera efaanana etya omusajja yayagalwa kyo bakikkiriza ate obuzibu tebakkiriza bateekawo buli mbeera bateekawo buli kulemesa kwonna bateekamu abantu akatengo babatiise bateekamu buli kimu naye abantu baagaana abantu baayagala muntu baamwagala kabakole batya ekyamazima ye Bobi twamwagala nawe banaakola batya bakikkirize baleke abantu bakole kye balina okukola baleme okuleeta obuvuyo kuba buli bakola akavuyo be bantu okufa abantu bali mu ddembe lyabwe abantu baaniriza pulezidenti waabwe mu bulungi tewaliwo muntu akutte ejjinja tewaliwo muntu akutte tewaliwo muntu yeewaze kukola kabi konna naye nabayiwa ebimotoka bya tiyagasi ebyo byonna ne bayiwa amagye ne bayiwa buli kyambalo kyonna buli kibombola kyonna ne bakiwa just ku muntu omu atalina yadde akambe nti kakana akakutte olaba bannayuganda batiitiizi amagye matiitiizi gavumenti ya Museveni ntiitiizi babaleke bakole kye bakole babanga balaba nti bali mu butuufu era baagalwa era n'entebe bagituddemu ddala mu butuufu bwayo babaleke akole kyakola lwaki basalawo nnyo mukugira nga bamanyi nti bo baagalwa ye baganzi era abantu baabalonda beeyanike kuba n'entebe yo kati batulaga nti babbanzi be tebaalondebwa kale ffe tukkiriza gwe gamba n'okugamba pulezidenti ataddewo kisa naye nze osinzira bannabundi butyo nga bwe mbamanyi nyabo
akuba okulagira nti abano tebatumalako mirembe buli kimu twakitukiriza ne tukola ki tubajje wano mu kisaawe bannaye singa kati ekiri ebundi bujo n'otula ne weebuuza abantu bano bategeera oba tebategeera abantu mubakiriza nti bakole ebintu ate mweba ne mubatataganya kiki kye muba mwagala muba mufaaki bannaye bannayuganda bavubuka be Uganda kyekiseera nina okukkiriza nti pulezidenti agenda sula mu bundi bujo era bwe bakeera ne batandika effujjo lyabwe bannange musitukiremu banabundi bujo obusaale bwaffe buliwa mu mirembe babulokinga makubo mubagambe awo we mubulokinze we tugenda okuyita kuba tetuli bakozi bafujjo notula ne weebuuza naye mukama katonda kale noolaba Uganda amatabuuta kati olaba ekyo ekifaananyi nga bw'olabye bundi bujo naye bw'otukayo ebyobugagga ebiryawo muganda wange mu nsozi omwo mulimu ebyama naye ensi yaffe bagidibaze bagimazeewo naye bannange olemwa kane weewuunya Uganda bannaye gyetulaza ne gyetutwala nga totubitegeera wana baakutte abantu oba babasasudde mmeka oba babasasudde mmeka ne bagenda ku paliamenti mbu beekalakaase nga simanyi ono anise ekikubo biki bikimala bikoze bitya ng'olabira ddala abantu be bawadde omusimbi nga kwe kukulembeddwa simanyi kisa kya Mukama tebaabakutteko tebaabagambyeko ne olwaliro mu poliisi efulumiza ekiwandiiko mbu era temwetantala temugeza ne mwetantala okwekalakaasa balinga baabakkiriza lwaki banyigiriza abantu b'essayidi mbalowooza nti naffe tetulina bantu bintu bitunyigiriza ekiwandiiko kiyise naye bali amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteeddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.